Leero e Makindye tubadde tuli mu kwagazisa bannakampala okubanga bakozesa entambula ey'enjawulo etakosa butonde. Mukimanyi bulungi nti buli lwotandika emmotoka waliwo omukka oguvaamu, buli lwotandika piki waliwo omukka oguvaamu, buli lwoyita ku luguudo olw'ettaka nga ovuga speed enfuufu eyo esituka mu bbanga, ate ng'ensi yaffe oba ekibuga kyaffe bye bimu ku ebyo bye batugamba nti empewo yaffe gye tussa si nnungi. Kati mu mulamwa ogw'okuba nti tukendeeza ku bubi obw'empewo yaffe gye tulina, kwe kubanga twagala abantu batandike okukozesa entambula endala ng'okutambuza ebigere byo oba okukozesa eggaali ezitavaamu mukka. Mutulabye nga tutongoza nga tusimbula abantu abadde bavuga obugaali. Abantu abo babadde balina challenge nti enguudo zaffe tezina muntu wavugira ki kagaali, naye gavumenti yawuliriza omulango ogwo. Enguudo kati ze tudizayininga empya tutaddeko ab'obugaali bwe basobola okukola ki okuvugira, kuba tugamba abantu batambule ku byobulamu n'okuvuga obugaali, naye wabaddewo amakubo gaffe agasinga nga tekaliimu muntu wavugira ki kagaali. Kati amakubo ge tudizayininga ebyo byonna weebiri, naye kikye tusaba aba booda muyina kuvugira wamu n'emmotoka. Tutaddewo walkways ku nguudo ezo ab'ebigere we batambulira, tudizayininze ab'obugaali we bavugira. Tusaba buli omu arespectinge eddembe lya munne ku kkubo, tusobole okuba nga tuwonya abantu accidents, ate n'abantu bateekinga okutambula n'okuba nga bavuga obugaali. Era awo we mbakungira eyo ekibadde Makindye eky'obugaali tubadde tutandika butandisi ku activity gye tulina enkya. Enkya tulina activity gye tuyita nti ebifo bye tugasalako ebifo nga tewali mmotoka oba booda eyitawo. Omuntu asobole okutambula, omuntu asobole okuvuga akagaali, omuntu asobole okwepena, omuntu asobole okukola dduyiro, abeereko mu kibuga kye nga teri amufuuyira ng'ombe, teri booda emugamba vaawo mpitewo oba mmotoka. Ng'ebyo byonna tubikola tufune experience eri tukyasobola okuba nga mu kibuga kyaffe tutambula ne tuvuga obugaali ne tukendeeza ku obukyafu bwe tuteeka mu mpewo gye tussa. Wagaali kinatuteemu solo ebigambo ebyo twagala okwebaza gavumenti yaffe eno okukikozesa iddi naye ekibuga Makindye okuba ekyenkizo. Ekibuga Makindye nga bwe bagamba kya nkizo, ffe tulina enkizo era nze nkiyita lands of sugar, ekibuga ekiwomera ng'omubisi gw'enjuki. Ffe tulina resort Munyonyo, beaches, takubulawe kulaba mulimu obeerako uwulidde university, American Embassy, zino conference emuya zinaamu ffe tuzirabako, abafudde bamukyala za Lwango abalala. Kati ekibuga Makindye kiba nga kiweereddwa omukisa kiba kya nkizo nnyo, idi tukwebaza emirimu gyonna. Bampye ekitiibwa ffe bale muwanike emikono ijja abalabe abaana abo era zingamba nnyo innocent tebabaawo akazi babasookerengako kubanga bakola omulimu gwaki twandirawo okuva mu covid ate bagamba naawe balowoozaako era ne ku krisimasi nga tetulibawadde era tubalowoozeeko kapaketi mikwano gyaffe nga batugambye si bwogezi nnyo mumanyi Katonda ate abawogedde bayogedde bulungi kati nze nange bwe bityo kyakatakata naye nga neebaziza bapatanakiiko baffe abatuwadde amagaali bannamawulire ijja okuwa abantu obudde banaye ekikulu ne mu kikubiri abakulembeze abeera namubiseera ng'alaafuuse ki omanyize ndi musajja muzibu nnyo tulina kulera kuleti y'omuntu awo abakalagaalwingemwana asabagaali nammwe ati ndi musajja muzibu nnyo basitaafu baffe benna abakozi baffe olunaku olungi God bless you. Era bitabo kwali bugaali nze nga omu ku abatandika Kampala Cycling Day naye nga sinayogera Idi Executive Director, Mayor, Town Clerk, mwenna abakulu okuva mu KCCA tweyanza nnyo nti emyaka ebiri tubadde tusindika ekintu kino nga tuli wamu ne Engineering Department ya KCCA naye nga tebatutegeera.
tuvuze nabo emyaka gyonna ebiri nga tuyita mu nguudo z'e Kampala okutegeera nti ffe ab'obugaali tuyita mu mbeera ki bodaboda takisi motoka ab'ebigere ebinnya tetulina nguudo zaffe eziri specialized eziri dedicated ku gaali so netandika omulamwa guno nga tukunga bayinginiya ba KCCA by then ne UNRA yali ekyaliwo the Ministry of Health Ministry of Works nga tubategeeza nti bwe mba mu designinga enguudo mutufeeko ffe ab'eggaali kubanga guno gwe mulamwa abasinga muyinza okuntunuulira wano nga mugamba nti omusajja ono asobola atya okuvuga eggaali eno nze mpezeza emyaka 57 naye nze ntambulira ku ggaali era abasinga bano abavubuka nze nvuga nabo eggaali luli twali Kasese ku marathon twavuga okuva e Kampala paka Kasese tugezaako okubalaga nti a healthy people is a productive nation. But tutaba healthy as a people, we can never be productive. So makunga ebintu bino eby'emmotoka boda mubiveeko muje ku gaali eno eninga emundu yange ngoba polisi waba n'emundu yetagita nange eno emundu yange ensula mitwetwe sigita n'olwekyo mbakunga tujje tubeere nga twenyigira mulamwa guno era nze ndi musanyufu nnyo nti KCCA etuwuliriza kati etandise okuleeta ekintu kino twaleeta ekiteeso tutandika okgenda ku divisions nsanyuse nnyo nti Makindye division omulanga guno mwe musoso guwulira tugenda